Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ku nsonga ya kazunzanjuki. Okusookera ddala wasabye mukulage nga bw'afaanana. Kazunzanjuki y'oyo nga bw'omulaba mwetegereze bulungi bw'atyo bwe yakula, kakulira nnyo wansi. Enjuki zikaagala nnyo, enjuki zikazungirako nnyo. Enjuki zisinga kuzungira kwako akadde ebiseera ebisinga olw'ensonga kabeera nnyo wansi, naye egwawo n'enoonya akamuli ako kalimu lujwisi olulungi enjuki lw'ebeera lw'eyagala okutwala, ky'oba olaba nga kayitibwa kazunzanjuki. Keeko wansabye okukakulaga bwe kati bwe kafaanana. Ebiseera ebisinga kamera kyenkana wonna, naye kaagala nnyo okumera mu pasikalamu oba emabbali w'ekkubo ko kamera wonna we kasanze. Bwe kityo bwe kiri, naye nga bw'okasanga ewagimu kaba kalabika bulungi nnyo. Kati nga bw'olabaako kugamba nga watuukirawo amazzi, yagadde nkakulage gwe yakisabye n'onsaba ekirala kya kazunzanjuki ako bakakola batya mu bizinensi okuyita bakasitoma. Wambuuzizza nti kazunzanjuki mukozesa ntya okuyita bakasitoma mu bizinensi. Kakati mu bizinensi akazunzanjuki ako okakozesa otya? Osooka n'okanoga bulungi n'okatereka mu nnyumba, kale tugambe n'okaanika mu nnyumba ne kakala, oba n'okaanika mu kisiikirize. Tokaanika mu kasana kaba kajja kufa, kaanike mu nnyumba oba mu kisiikirize kakale. Kati we kamala okukala, ndi ku ggwe yambuuzizza nti bakakozesa batya okuyita bakasitoma mu bizinensi. Ekyamazima kazunzanjuki ono ayita bulungi bakasitoma, naye akola nnyo ng'ogasseemu ne ku ddagala eddala. Kitegedde kazunzanjuki ako omala okukaanika bulungi ne kakala, nkusaba ddira mu bizinensi yo buli ku makya, kibeere kya lubeerera. Buli ku makya bw'obeera olina eddagala eryo erya kazunzanjuki, buli w'okuma essigiri eyo bw'ogenda kufumba kacaayi ku makya, kasita emala okukwata giyingize mu bizinensi yo, osobola ogiteeka ku mulyango, yiwako eddagala eryo, yiwako kazunzanjuki oyo. Kitegedde osobola okufuna olugjo oba akabaati n'oteekako amanda n'oteeka mu bizinensi yo n'onyookereza omwo, oba ku mulyango oguyingira mu bizinensi yo. Osobola okukikola buli ku makya n'okeera okuyita bakasitoma babeere nga bajja. Teekako eddagala eryo ku muliro libeere nga linyooka, ekirungi teriwunya bubi. Kati oteekako bw'oyogera ogambe nti ono kazunzanjuki, oyite ogambe nti mwenna abaguzi muzunge nga mujja, mwenna abaguzi muzunge nga mujja, mujje mugule ebintu byange bye ntunda, oba mujje mugule ebyo bye ntunda. Ono kazunzanjuki, mwenna abaguzi muzunge nga mujja mugule ebyo bye ntunda. Kitegedde bw'otyo bw'olina okwogera ng'omaasa eddagala eryo ku muliro. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kuba nkuddamu ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.